Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Waliwo eyambuzizza ku ddagala eryo bamugambye nti oyo si ye Kayongo, nti akati we kabanga ka green nti oyo si Kayongo. Kakati kyenjagadde okubeera nga nkudda mubanga mbaddamu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Eddagala eryo lyemulaba liyitibwa Kayongo, oba akati ka lwedi oba akati ka bbulu oba ka kkala ki, naye lyonna liyitibwa wamu liyitibwa Kayongo, era lyonna liri mu famire emu yeeyo eya Kayongo. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira naawe yabuuziza ekibuuzo kino, wadde Kayongo omu akati ako akaliko obukoola kaba ka kkala ndala ey'enjawulo, naye asigala Kayongo. Oyo yennyini gw'olaba ayitibwa Kayongo. Mukitegeera? Mwe musobola omugattako erinnya eryokubiri n'eryokusatu naye nga lino ddyo terivuddeewo erya Kayongo. Mugambe nti Kayongo naye alina kakkala bw'ati, osobola omweyambisa kino oba kino. Mukitegeera? Eddagala eryo gw'osobola okuligattako erinnya eddala tekiba na buzibu, era n'olyawula oli n'omugamba nti eddagala eryo liyitibwa Kayongo, naye mulimu Kayongo bw'ati ne bw'ati ne Kayongo ayitibwa bw'ati ne bw'ati, tekiba na buzibu. Ddagala limu oba ekikolo ky'eddagala kimu kisobola okukyusa amannya agawera 5 oba 4 oba 3 nga kisinziira ki ky'ogenda oddikozesa. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira kwera eddagala lye bayita Kayongo. Kati Kayongo oyo oba eddagala eryo ekyamazima lijjanjaba endwadde, linaabibwa, osobola oddikolamu ensaano n'obeera nga olyesiiga bwesiize okujjanjaba endwadde z'olususu. Ekirala okulinaaba osobola just okuggyako ku bikoola n'oteeka mu bbaafu n'oyenga n'obeera nga weeyira ku ddagala eryo. Era nga bw'owulira nti Kayongo n'ogamba nti ono Kayongo ayongobezze ebyo byonna ebimazeeko emirembe, ayongobezze ebizibu ebinsumbuwa, ayongobezze ebyo byonna eby'enjawulo, kwegamba obeera obimenya obyogerako eno nga bw'onaaba eddagala eryo. Ate era osobola oddikozesa ne mu kunyookeza ng'ogasseemu eddagala ery'enjawulo. Eddagala eryo limera nnyo mu bitundu w'ebiti, lyagala nnyo okumera emabega w'ebikomera, emmanju w'ekinaabiro oba emabbali w'ennyumba, naddala ng'ennyumba eyo w'eri wannyogoga oba nga waliwo engeri y'amazzi. Ekirala era limera nnyo ku luzzi abalina enzizi ezo, limera nnyo emabbali w'oluzzi olw'ensonga lyagala nnyo amazzi. Ate era n'ekirala era limera nnyo ne mu kibira, nnyo limera nnyo mu kibira, kwegamba eddagala eryo oba omuddo ogwo muddo gwa mu bantu, gumera nnyo kyenkana buli wamu. Mukitegeera? Era Kayongo w'omu kibira ayinza okwawukana n'ono ow'ewaka ameze emabbali w'ennyumba oba emabbali w'ekikomera, asobola okwawukana mu ndabika ne mu nkula nga naye yenna asigala Kayongo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.